Akati Mukunja ne Sheebah sente mmeka okujja? Kati Madam Jo nze neeyamye ku kya visa eya Mukunja ne Sheebah. Ebya Mukunja Atasera okuli nnyonnyonyi 2 mu kattu ate ye Leila kayondo asabye musical battle ne Alien Skin ate ye Bad Black agudde mu bintu. Wanda Boyugi yichano kosizira okubanga otulaba mu mawule gaffe olunaku olwaleero nkuleetedde bingi lenga nkusaba era nga ne obuwombefu bw'enjawulo bambi video eno soko giraikinge ate tubere nga tutambulira ddala wamu. Njagala okujjukiza Bashadic Properties and Consultants abatuzi b'ettaka basange wali e Kawanda bano bakugamba bo bayina plots bayina amayumba bayina ag'okupangisa bayina n'ag'okusulamu ku nguudo ez'enjawulo wano mu kibuga Kampala n'ebweru w'ekibuga Kampala. So enamba weeri awo ey'omukulu Shadik era awo omugamba nti nice ku Wonder Boy discount eba yanjawulo mukko mu mbeera bwetu. Kakati katugenderewo mu mawulire gaffe olunaku olwaleero nenga video eno bambi soko giraikinge ate tubere nga tutambulira ddala. Kakati anjagala okwebaza still mu bifo nga tetunaba kugenda wala webale kubanga otugoberera yonna gy'osinzira okubanga otambulira ddala naffe olunaku olwaleero. Leila kayondo ngono muyimbi ayina ennyimba nga relaxing yakuba ne Dr. Jose Chameleone ayina ennyimba nga It's Okay ayina ennyimba ez'enjawulo zazze ayimba naye nga oluvannyuma lw'okuvaayo n'alumba omukulu Alien Skin yasizewo okubanga amusaba kati ya musical battle olw'ensonga abawagizi be bavuddeyo ne babanga babambalira. Kakati Leila kayondo ono mu bimu ku byakonyeeko ayongedde okulaga nti yesi wa kufa lw'ebigambo ajagala kufiira mu music. Leila kayondo agamba nti Alien Skin ono byayimba yetabitegeera era agamba nti Alien yeetaaga ajje amusomese music era amugambye nti alina ne music omuwandiike gwayinza okubanga amuwa ye ne Champion Gudo ye ne generation eno endala. Abasinga bagamba Leila kayondo ono ayagala kwambukira ku Alien Skin naye nga yagamba nti she is bigger than Alien Skin. Wama mu comment awo mbadde nsaba mutubuulire. Kati kambalira kayondo ono ate tukomewo. Nze mbabuulire ekituufu ekyokukola. Mbabo ennyimba bayimbe. When did you become this controversial? I'm not controversial. I'm just okay for you. I'm just telling the truth. For you, bowulira okudugaza emmeeza. Okudugaza emmeeza. What do you think ekibulamu mu luyimba? What should be done? What should be done is to address the issue and tukikoleko nga bonna onoba omanya waliwo problem, then you get a solution. So what is the problem? The problem is that they don't know what to do. Ate ye Ashanita namuyimba aka Bad Black lwaki neda yasazewo okubanga awa abawagizi be amawulire ag'essanyu. Ono nno yetegezezza nti ali lubuto era nga essaawa yonna Slim Daddy agenda kubanga ayitibwa taata nate era Bad Black mu buwombeefu n'essanyu ery'amaanyi kamukuwe ate atube nga tweyongerayo amawulire gaffe olunaku olwaleero. Mama Jona Skin ebadde ki? Mama Jona nyindo kati egaziye. Mama Jona ngozi amatama. Mama Jona amaaso. I am pregnant. I am. I'm going to be a mother for the 50th time. Thank you. Muli muteba mikwano. Oluvannyuma lw'omu ku bawagizi baabwe okusalawo okubagaliza ssanyu lyokka na mirembe. Naye nga akakolizo kateereddwa ku Mukunja Atasera kamugambye nti bw'obanga genda ku Gundi ocekinge flights Qatar Airways okuva e Uganda okujja n'okuddayo. Ekyo oyinza okugamba sente leero King Sheebah ono amulekayo entebe jawe erisajja
Echa visa nange ngabo gambyo echo side eyo okuteyo nange kankwate side ya visa echa visa abantu aba kati gwamanyi Amukunja Atasera atebedde mu katu era nga kigamba essaawa yonna Nayenga tubagala nnyo Mukunja abantu twagala otubulire Sheebah aliwa tutegeka mutambule naye Sheebah tetumanyi gyali Sheebah aliwa jjajjawe Entebe Kasenyi Atasera ateeka okubanga buli kimu akikozeeko weba biyingiddemu okulinnya ennyonyi awo mpulira nga asobola omunona ate ekintu kino naye abenga akikwasaganyako mu mbeera ey'enjawulo abakulu bano bamugambye oba tulese baba twavulinga nga 10 agenda kubeera wano next so kiba kikola amakulu abajja bonna ku nnyonyi essaawa yonna ebigambo byazaayogera here and there agenda kubanga abiya olw'ensonga essaawa yonna King Sheebah we abalina omuzza story gyegenda okusembyayo story y'omukyala omuyibi wa gospel Nakinku Irene Kusiima ng'ononno bambi ebibye si birungi olw'ensonga oluvannyuma lw'okubbibwako akasente akawera mu millions 4 poliisi ya Uganda yandibanga nayo yeegasse akwabo abayinza okubanga bamwagala okubanga bamulemesa okusinziira ku Irene Kusiima ono mu bigambo bye nga bw'ogenda okubanga omulaba si mu kyala musanyufu mwennyamivumuko olw'ensonga bingi byayiseemu okulaba nga keesi eno etuuka olunaku olw'ejjo yabadde wali ku City Hall ku kooti ya City Hall era nga yatugambye nti ate yabadde bulungi oluvannyuma lw'abakulu abapoliisi okubanga ensonga ze baazikutte mu mbeera gye yabadde atasuubiramu Irene Kusiima ono muyimbi Nakinku wa gospel era ngenda kubanga mukulekera naye ate tubeere nga tubeeyongeza mu mawulire gaffe aganaddako nga bw'ogenda okubanga otugoberera wano yattirisiza n'amaziga oluvannyuma lw'okubanga bambi yafiiridde disappointed okubanga omusango gwe tegutambula nga bw'abadde asuubira kamukulekere ankulekere ne omukulu Mukunja ne abamuwadde okubanga bamulinyisa ennyonyi bamutwale abeere nga ayimbirako ebweru w'eggwanga gukkiriza ku poliisi naye olwatuuka wano yagwegaana naye ku poliisi yakkiriza ebizibiti byonna tubirina okitegeera footage waali buli kimu kyonna kiraga nti ne be yabbiramu poliisi ekoze eki naye kati CID bw'aba tagoberera musango nga bwali supposed okola ki n'olyo wa CCTV ate bwe bujulizi ye bano be bainsisti nga twagala ebyo twagala footage twagala kuva wa CCTV gobalaga golina ku laptop obalaga flash atilisi bakwateka flash ko bakebere okitegeera kati okole ekigogendo olio wa CCTV omukwato obulago nti jangu nkutwale mu kooti obo wa CID ojo CID bwobo mubuza che budde buno fairo nga kugamba tamanyi okitegeera Wogezezako okwogera n'abalamuzi ababadde mu musango gwo mbeera ki gye bakulaze nze buli bwentuuka ovanga omuntu kutuuka awantu ng'omuntu akutunuliza n'obukambwe n'olaba ng'omubbi amuwa nakasimayiro munage namuwa chansi akubuuze gwe kompuleina ebibuuzo namuwa obudde obukola ki omala gwe n'abajulizi bo ng'olaba babali mti nga bafulume bakole ki ne muvaawo nti kooti ewedde kati bamwongezezaayo kati kyogenda kigumikiriza paka nze era ntuma nsaba bonna bekikwatako kubanga bwe tunakontinuinga ebintu bwe biti okitegeera abantu tutandika business oyo mwana yali asasulwa afuna mitwalo gya 3 bulungi tumuliisa buli kimu tukola ki ate okulaba nti tabanja ye naddira esente ng'akozeyo mu bbanga tono myezi nga 3 nasitula obukadde miliyoni 10 emiliyoni 10 si kyekintu ekikola ki nze ndi mwana muwala ntoba nze gwolaba kusiima sagala nakabira mu kamera ewange nina bebi okitegeera ngenda mukaga gwa kiro naye ntoba noonya sente z'abaana oli omwana nga muwadde omusaala gwe naavaayo nti ajja atandike kunziba nandibadde ngolowooza oba ndi ku street okitegeera nenkola omwana wange n'abeera waka eyandibadde ayonka amabeere ate nenzijja wano mu gavumenti nerema okunyamba mpulira nti bakugoba ne mukaguli ebiseera ebisinga ngezako omwami wange oluzungu talumanyi bulungi bye boogera naye tabitegeera ngezako okumunyonyola nti ate kati manya otetwaga manya obwama fuluma nze kompuleina ntandika nti okubeera awo n'abajulizi bendeese nga buli kaseera fuluma
oyagala okwogera obalage kiki oyagala okwogera naye ng'omubbi bamuweera ddala obudde nze ambuuze nze azifu nze nabbi ye mbeera gye ndi muntu tell you the truth obwenkanya bulinga tebuli nawo kati wano mumaliriza mutya babeera bamwongerayo nti kale akomewo ennaku bweziti ate babeera ne batugamba nti manya ate muzereeti kyokka nze kusiima nkeera wano okujjako olwaleero bwe bantu mu manager okitegeera nga manager alina okujja aleeta reports zonna buli kimu kozi naye kuva natandika wano nzaakeera nentuuka ne reportinga wali ne mbagamba munange nze ntuuse tebaakeerako kungamba nti munange bw'otuuka mu kusooka bangamba tetugenda kubuulira State Anton omutuufu agenda okukolako kubanga bandikyuka tujja kutegeeza olunaku lulingoze kati nenebuuza ate ne State Anton simanyi kubanga tebangambye omutuufu agenda okola ki ate nojja kwegamba buli kimu ne kibuzaabuzibwa okitegeera ate nze batugambye tukomewo ennaku 17 mpunze byonna mpunze to tell you the truth 27 27 mu gw'omusanvu mpunze